ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Baza Baza. Baza Baza akadde kano y'omu ku bayimbi abasinga bookings mu ggwanga Uganda olw'akayimba ke bayita Onnina. Ebyo byonna bikyali awo, mwana mulenzi oyo nga yasinga okubeera ne bookings olw'oluyimba olwe bayita Onnina olusinga okutrendinga. N'abategesi b'ebivulu basobodde okuba ate nga bakozesa akakisaako okulimba n'okufera abawagizi nga babategeeza. Bino nno byonna byabaddewo sayidi wa Lyantonde. Olunaku olwajjo bategese ekivulu sayidi zeeyo, omukulu bamuyita DJ Sudayo agamba nti yakolako ku bitundu ku ledi yemu bagiyita Buyamba. Yategese ekivulu nga sayidi zeeyo Lyantonde mu Parkyard. Yategese abayimbi nga kuliko Zex birangirangi teyalabiseeko, Kaziwe Kapo teyazze, Baza Baza teyalabiseeko, abayimbi abazze kwaddeko Liam Voice, Ajati Madina, Amiri Sengendo, Freddy Sebale n'abalala bapukamingi b'Lyantonde ne bajja ne bakigala mu mbeera eyo. Wabula omukulu ono yasobodde okuba ate nga bamutegeezaako ng'alanga ku posta ng'ateekayo ng'alanga omwana mulenzi ono gwe bayita Baza Baza, n'amutegeeza ssebo onteeka ku posta tonnangambako wadde n'akamu. Wabula ye mulimba yamutegeeza nti akola ku sentinale nno. Tetumuwuliranga nako yeyita DJ Sudayo yaani. Omukulu yategese ekivulu Lyantonde, bw'ategeka ekivulu n'abategeeza nti Baza Baza muyina, abantu ne beeyiwa Lyantonde mu Parkyard. Abantu bali ku Facebook bagamba nti Baza Baza oli muyaayo, otandise okulinnya ate kadde akadde kano lwaki otweragirako mu mbeera eno. Management ya Baza Baza enkeddeko olunaku olwaliro kuba ate nga batubuulira ebivaako sayidi z'Lyantonde. Bategeezezza omukulu oyo yabakubira essimu ne bamutegeeza ssente, ye n'akozesa ekibuli, n'akozesa amaanyi, n'agamba ye agenda kutimba, ayagala bantu bajje mu mbeera eyo. Kati nno ebintu bitabuse. Poliisi y'Lyantonde ensonga ezo bazitegeezezza okuba akadde kano nga mwana mulenzi oyo omwana mulenzi omutegesi. Kati ninyo gwe sooka owulire omutegesi mugezezzaako kumufuna ku simu wano naye aya basi omutegesi w'ekivulu kino mufunyeeko wano naye bw'ategedde nti abanike wulira. Essimu agituze eyanga abadde agiyina. Omukulu Baza Baza wuno asobodde okuba ate nga ategeeza abantu b'Lyantonde oyo yabafeze, tebamuwangako wadde ssente wadde n'akamu Baza Baza, era tayinza kuyimba ku kivulu nga tebamuwadde ssente. Era abayimbi abatazze mwegendereze ennaku zino abategesi b'ebivulu balaba omuyimbi nga yakoze akayimba, Zex birangirangi, Kaziwe Kapo ayina akayimba, Baza Baza ayina oluyimba ng'atimba posta nga mwe mujja. Bw'oba towulidde drop n'emu oba nga omuyimbi oyo akakasa oba ku Facebook social media handles ze ng'asobodde okakasa, bw'olinnyayo babeera bakubbye bibyo. Kati omukulu wuuno Baza Baza ng'agamba nti oyo mukulu mufere. Yo stole chine bannayuganda abampuliriza bampita Baza Baza Young Daddy, omuyimbi wammwe yabayimbira akayimba ba ex bange bonna baafu, era nga ndi wano babuzaako bannamasaka n'ebitundu ebiriranyewo mwenna, era nga mbeetondera naddala abantu b'Lyantonde. Ekyatuuseewo ejjo waliwo omusajja omu yakozesa olukujjukujju n'antimba ku kivulu nga talabye management yange nga tatusasudde, wabula nga ye alowooza mugezi nnyo ng'ayagala okukozesa n'okwonoona erinnya lyange. Banne mbeetondera omusajja oyo yatimba era waddamu otimba ebivulu bye, temuddamu bigenda kubanga muyaaye, yantimba nga talabe management yange, tatusasudde, tatumanyi, wabula nga akozesa linnya lyange. Yagamba ayina simanyi promoter gwe yawa ssente Masaka mbu yamugamba ye manager wange. Nze manager wange ali omu era ayagala Baza Baza for business. Namba y'essimu gy'okubako eri 070 3 eyo ye namba yange eya business. So kati omuntu yenna antimba musoke mwegendereze nnyo. Bwe mba temuwulidde ku bulango oba nange nga nkoze kalango oba nga mpositinze ku social media zange, mulina okwegendereza ennyo. Abafere bangi nnyo, kati nze ndi munyiivu nnyo kubanga abo abasajja bagezaako okwonoona erinnya lyange lyenzimbidde mu bugubi. Ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Baza Baza mu mbeera y'okwetonda, omutegesi w'ekivulu yeeyita DJ Sudayo bantegeezezaako ab'Lyantonde. Yabadde mu Parkyard olunaku lwajjo. Omuyimbi yazzeeka Liam Voice ndoza ssente ze yafunako
eza zex birangirangi, eza bazabaza, eza kazibwe kapo, abalina ennyimba ezitunda akadde kano. Aha. Uno bazabaza akyagamba nga we mumanyi maani tubaddewo ebbanga lyonna nga tukuba okutuuka wano we tuli, naye kati ate abantu we bava eri nga baagala otusuula maani olw'okuba bo balina ebigendererwa byabwe tetujja kikkiriza, era kuno kube kulabula ne bapromota mwenna abategeka ebivvulu. Kino njagala kisembeyo koma kwono Gaayi, era ssaawa eno munoonya tumuteeke mu mbuga z'amateeka avunaanibwe olw'ogwo omusango kubanga munene nnyo. Ali kwonoona erinnya lyange, simanyi oba amanyi procedures ez'okukolamu erinnya oba amanyi kyekitegeeza okukola erinnya. Man, munansonyi wanze okubanga sazze naye obuzibu buli kwoyo omutegesi wammwe, nze simumanyiiko. Agamba mukozi wa leediyo naye ne leediyo gyakolako nze mbadde sigimanyi. So kati byebyo bannayuganda, naye nga mbeetondera nnyo era we naaba nnyina ekivulu kyonna sayidi eyo oba Masaka oba wa, nze mujjanga ba mukitegeera ku social media zange kubanga nze ntekayo ebivulu bye mba ngenda obeerako. Ndowooza owulidde gye bayita nowa management, yetambuza mwana mulenzi we gwe bayita bazabaza. Bw'oba oyagala okufuna management, nowa management enamba bagikuwadde, oba oyizogera ku Facebook n'osobola okuba ate nga obanoonyako olabe. Bapromota bangi nnyo bagenda kukozesa akakisa kano olw'embeera nti bazabaza y'omu ku bayimbi abasinga okutrendinga olw'akayimba ke bayita onnina. Ne oba okebedde ku akadde kano ku posta esinga okutambula, bazabaza yasinga trendinga. Kati abategesi b'ebivvulu abagezigezi mu mbeera eyo olina kubeera mu buufu mu mbeera eyo. Bw'olaba nga tapostinze nga towuliddeyo ka drop nakamu kakoze, bw'ate drive bayisaamu luyimba. Oluyimba teruyimba, alina kuleeta drop akalango. Omutegesi w'ebivvulu ategese ekivvulu mukubidde emirundi nga 10 essimu agituze. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try and later.